So eri ebyokulya nga kono tutugenda bisangayo ewa muggulu waliwo bitagenda kubaayo kati gwe walabako kinaki anti kati nze nkulaba nalaba mu mmeeza nteeketeeke nga kuliko emmere gy'otaategeera nga kuliko omuceere nga kuliko ennyama nga kuliko naye nga gwengeri gy'oba obirabamu bwotuwa obiraba kubanga n'omulala ayinza okulaba kirala tewalabako yadde alya tewali walya just bantwala ku tebbe eyo nga abamalayika bali so busy nga bateekateeka kati ategana amata Yesu ag'okukama Yesu si kukama Yesu. Statement ya Pastor Edda eribweti nti yalaba amata omuga gw'amata nga gukulukuta nga gava mu Yesu mu Katonda kati mwegulu lyagala trend of course kubanga lwaki waliwo omuntu atawulira nga konti waliye n'eggulu naye kasita bw'aba ku TikTok bw'abeera ku TikTok bana bakoze mu challenge agenda kula nenfa nenziramu nenfa kati nagamba yafiira wanagenda checking eggulu obubaka buba bugenze butuuse ng'abantu bakuba mannyo ng'alimba gwe kankubuulire buli kintu kyonna kitandikira mu kuwakana. Nze bwe namala kudda engulu nga mukyala wange bamaze kunjanjaba bulungi mbanyumiza by'eggulu bagamba oyo kirabika musujja gwamuyingidde mu mutwe naye kyatwala bbanga Katonda yennyini n'asindika malayika n'amwegambirira n'agenda mukyalawo bino aina byagamba nenfa gwe tolootangako kye waliwo abantu wano bayinza okutugamba oli ng'aloota ekirooto bw'amala kuloota ekirooto mu kirooto n'afa ate neyeeraba nga afudde mirundi ng'egyo ojjukira oloose si muggulu eyo si ggulu ng'aloota ng'afa n'addamu n'afa ate nga yeeraba mirundi ng'esatu ensi y'omwoyo yokka esobola akola ekintu bwe kityo omwoyo gwo okuba strong you have to fast bw'osiiba omwoyo gwo becoming stronger than the flesh bw'olya emmere ozimba mubiri the more you make this body to be stronger the more spirit soul jebera weaker kakati mungambe mugulu eri emmere then who is fooling who either need kati kankubuuze ekibuuzo posing ngambe eri spiritual just eri spiritual kyenkugambe ekibuuzo kiri bwe kiti towulirangako omuntu ng'agamba naloose nga ndya mmere ebyo bibangawo mu birooto very wet mu kirooto abaalidde nga physically kiba kirooto abaaliridde muki abaali muggulu ali mwoyo gwe guba gulidde oluusi emmere neezimba oluusi kiba kitambo kya jjajjaawe nga kimuyigiriza kulya abantu ati kati bintu by'emyoyo tojja bitegeera bulungi kubanga ngezaaho kunyonyola tonategeera kati kankuze ku kino ky'omanyi osobole kutegeera kyenkunyonyolako so n'emmere ey'omuggulu eringa bwete ey'omu birooto anything can happen in heaven gwe kyoba omanya buli kimu kyonna kisobola kuba kisoboka mu ggulu. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Tusanyisa obbala mikwano gyaffe abalungi abatulaba subscribing abo batonnaba
eno Export TV wano ge maka gaffe abasubscribinga mwebale bwe batonnaba please takina gye kikujjako tukapike kachano kano kakule kozi bingi bikyajja ate nabagambe no restaurant mubaamu ennyama mubaamu akawunga n'ebyo amatooke gwoba owomerwa nnyo matooke tobeere eno gamba kwinabeera mu matooke gokka eno si kanisa musumba restaurant in restaurant Export TV sebo fe tusavinga buli muntu twaniriza n'abasamize kati alaba yalondawo nali mpulira nga bakukuba baide musumba kamugambe kano mfunye n'omukisa buli wobeera n'endiga ng'ozitiisa okugezesa ku another side of the world kitegeeza tokoze mulimu gukola ki toteeseteese omuntu bw'omuteekateeka obulungi ne bw'asanga mbeera akyasigala ali ki focused naye mwabo bwe mutiisa nogamba bajja wulira ku expo bakyuke kitegeeza tebannakyuka omuntu akyuse nga tagezeseza ku nsi ndala aba tannalokoka kyokivola gwe oli mulokole bw'ogenda mu basamize tebasobola kukyusa gwe abakyusa kuba bakuteekateeka naye senga tewali muteeketeeke ng'olinga baneeno be mumwagala tukuumire waneeno bwe wandigenza osabira abasamize bandikwadde lubugo ng'otandika ndawula juzi nkunyumiza ekyaliwo so mikwano gyaffe munansonyimbirwa kakunyiziza nkaisiza ate nabo bwe batulaba wano bwe bafuna obuzibu ate oyo naye yandabira wano gwe nayambye tetubaboola eyalokose ate n'ebintu n'embyokya amagoba g'omupiira so mikwano gyaffe abaagala ebifaananyi ebirungi ne vidiyo ensava ngenda basaba tukubireko ku Alpha Media Production enamba yaffe y'essimu eri 0770944266 mutukubireko mutuwa emirimu ffe tubaweereza ekinnuma bacomplaininga ku videos eziri samu awo ezitali katonda direct kyokka babiraba nnyo okusinga ebya katonda nogamba wati wenti bidduka nnyo kuba kuno ku channel tulinako ne service buli lwa Sunday saawa 4 paka 8 tubeerako ne service they don't view it views ziba ntono naye batuuka mbu embizi yali nnyo simanya amayembe gafudde embizi ekigombiro nga bajja balaba so biiseewo abaagala okwejjanja tulina God Hills balungi nnyo mubakubireko musumba spiritual purpose egamba ki spiritual purpose nungi nnyo tulina crusades esigaddeyo nga tugenda maliza omwaka naffe omwaka gwendinga nga wetuvuba nkitegeera kati tugenda kukola crusade eri Bwonda eri tutandika 27 28 wetutandika ab'ebyuma balina okutuuka 26 tutandika nga bukyali tusobole tumala nga 3 mu lumu nga tumaliriza Sunday kakati tusaba no muyimirire n'eggulu mutuyambe tuyimirire n'eggulu abo bokka abawuliriza eggulu ate nga basponsoringa ki eggulu lyetaaga abakozi si boogezi mulaba abantu batuula wano oli n'atula n'ayogera naye nga mission katonda lwaki yamutumye eba si yakutuula butuuzi kwogera kukola okitegeera so kati tugenda kuvuba myoyo bannaye muyimirire naffe ow'ekikumi mutwalo miliyoni bukadde twetaaga kwongera sound waffe tajja kumala abantu bagenda kuba bangi ate nze bwe nkyogera mba nakirabye mu nsi y'omwoyo ate n'abantu abali ku ground bakola ki baba bangambye ekiri ku ki ku ground enamba y'okusabirwako eri 0750 laba no nyogedde 0746 Yesu nzijukiza bulungi mu luzungu gwegisoma olulimi lwonna lw'oyagala kale is +256 746 1822 41 kale amikwano gyaffe waliwo obujulizi obwatufuukira ekizibu ku mutimbagano nga bagamba nti mu ggulu eriyo essala mba ntegeeza mmere tugenda kulya emmere buli kika kya mmere mu ggulu gyekiri musumba Edward Mugisa yaliko mu ggulu muleso olunaku olwaleero tudibating atunnyonnyole naawe oba olina wootategeera wuunaagobye bumale musumba kituufu mu ggulu eriyo emmere nze nsitule ttiimu yange entamu ku ntamu nga tetugenze mu Bible yes byewalaba initially tutandike ne ku byewalaba then you can back them ne scriptures no scriptures bazimanyi mu ggulu waliyo mmere
pulira mmere kikaaki mmere mmere yeggulu ye mmere yabo wano ku nsi. so buli kika kya mmere kye tulina ku nsi Yes. n'eggulu gyekiri. Yes. Naye ate waliwo n'ebika ensi gyetekoze eki wabiryako gwe mugulu otusibwe si kyekiseera ky'okubiryako. kati abali enjala tebatta ate enjala mugulu bagambye ofe enjala oba mwoyo. Nze nkugambye saalya titwalya nedda emmere nejja bweti mbuuza ejja etya genda mumaaso mmere ejja bweti. Yesu yatusuubiza okuteekateeka ekijjulo mugulu. ekijjulo oba ebifo ekijjulo n'ebifo byonna bino biri mu Bible. Lwakuba waaba ayogera akoonako just ebanga statement eba scripture emu tenyonyola kiki pulira okitegeera. Kati buli waakoonako ekintu gwe manya emmere ekolebwa etuuka etya muggulu. Ye lwaki emmere gyeri ate sina mmere yokka n'ebibala ebiri physical ebitali spiritual oba eri kate eri oba spiritual musomba tugende mpola eri obeera mu spirit ekitegeeza kuno ku nsi okubeerako ettooka eriri physical muggulu eri eriri spiritual. Yes wekiri kati nga tetunabagenda nange njagala abantu bategeere. Lindako lwaki jjajja Muwanga asaba musamize ayagala kunywa omwenge ne bamuteera wali ekidomola ky'omwenge ne bajja ne basanga nga gwaweddemu abagunywedde ati ese gwolinga jjajja Muwanga. Mbuzize kibuuzo ate gwe oli mukumbuzaabuza. Njagala abantu bayige tubalansinga kubanga abantu bamu balina okutegeera. Kati abantu abamu tebategeera. Ye waabulira ekintu mtu waliyo mmere mu ggulu agwa eddalu n'agamba kati ate wano tulya ate ne muggulu tugenda kulya. Bayibuli egamba leka byakunsi bikuyigirize byawa ebyeggulu. Nze mmere gye nalaba bantwala mu kifo Yesu waateeketeekedde abo ekijaguzo wekigenda kubeera ekijjulo emmere yo yagiteeka wagenda kuga. Yes kubanga kiba spiritual ogenda no ne bakulambuza nga we bandambuza ebifo bingi wabiraba nga bandambaza ekifo omusayi gwa Yesu sitaani we baali balwana kyali kikyafu kuva paka nga kirinza omusayi gwa Yesu genda kirongoosa ekifo ekyo. Mpulira ebifo byali mu kuteekateeka mayumba mansions ebimu bikyateekateekebwa eggulu tiri ya buli omu. Nkimanyi ekyo muli bangi wano muli Uganda batubala milioni 5 plus naye mu milioni 5 plus ojja kwesanga nga milioni 3 zezigenze. ekitegeeza abamu twemena kwebonyaabonya twediikuukire tusobola okwebonyaabonya tubonaabonera ku nsi kyokka nga n'eggulu teri. Musumba eggulu ogendayo this physical body egenda oba mwoyo gwe ogenda mu ggulu spiritual yegenda eri emmere. Anti nkuwadde example mu jjajjawo Muwanga gwowaana jjajja asaakinga emmere eri physical. Ekitegeeza n'eggulu eri emmere eri physical. Nedda mbadde nkuwa example. Anti example nenjikubamu ebituli mu ngeri eyo. Naye bannaye Pastor Aida kye yatukola. Kati kubanga kati abo baŋŋamba abo babiri ku side y'eri ejjana ne mu ggulu eri ebikyala 7 bikulinze era eggulu ekibeefunuguza okukola obutuukirivu mwesinga byana ebyo. Eggulu teri ate ne Rulina kibagamba teriyo omwoyo omukazi oba musajja. Kati ate nga mugaba buli kirungi ekiri ku nsi kiri mu ggulu. Buli ekyokwesanyusa ekiri ku nsi buli kyo ekisinga okusanyusa ku nsi. Ekisinga okunsanyusa kuweereza Mukama. Ekyokubiri tolimba nsi tuna mu kamera yiri.
ekyokubiri ekisinga kunsenyusa okola ku lusede ebyo byonna kuweereza mukama bala kirala kiwuki ekyo ekyokusatu ku lusede kuyimba biki byonna byakuweereza mukama abimaze ekyokuna ye maka gange ekyokubiri gwe maka kyokuna gwe tombalira gwe bisedira musumba ulira tugenda funa obutakkanya leero ku lusede kiba wansi wa kuweereza Katonda anti bye binsanyusa n'ebirala era by'okunsanyusa era bye bibi ekikola amakago anti kati ekikola amaka ye mukyala wange kati bayibuli netugamba byonna mu ggulu ebikusanyusa gyebiri kati bayibuli luleeto lunyiri tebiriyo nsebo leero mukuba aida leero sijja kubiikirizayo anti kati bona asaba ennyiri nga naffe tuzikusaba buli statement gy'okola kuba bayibuli egamba bingi ebyakolebwa Yesu nga tebyawandiikibwa nga bibakuwandiikibwa ensi yonna yandibunye ebitabo tukirize Yesu alina bye yakola naye nga tebyakola ki anti kati Yesu ye buli action yonna gye yakola wano ku nsi tebagiwandiika naye bw'obeera mu ggulu omanyi ggulu lidduka mu ddakiika 2 oba otegedde buli kimu tuddeyo ku mmere ekyokubiri tuddeyo ku mmere emmere eri spiritual emmere eri spiritual era emyoyo gye gijjo ly'emmere yes ng'ate ku nsi batugamba emmere y'emyoyo that is the word of God is the word of God kati bw'osoma mu Bible omwo Katonda mmere gye yali awa Elijah ku kagga yagijjangawo mugaati yagiwa omuntu ali spiritual ali physical namwe emmere eri physical kozi Katonda w'amaanyi asobola anti yagijjangawa mufuusa Katonda asobola okufuusa na ordering something which is physical someone who is physical ate nabagireeta tebaali bantu anti binamuŋŋoona kati baali babijjawa they are physical ensi yonna yalimu enjala nga temuli yadde n'akagaati kamu ne kabaka nga akanoonya nga takalaba kuba omukyala tugamba amafumbiro bafumba anti kati kyenkugamba omugaati ogwo ono omusajja gwe yali anga ku kagga gwavangawa ekyo tukitereeza nti Katonda asobola okugamba kibe ne kiba ekyokubiri tuli anti nange nca tetujja nsoma Bible kati katuogere the truth naye nga byewalaba ekyokubiri Yesu kenyini esente zimugwako ng'ali mu ddungu bayigiriza ba Yesu ne bagamba sindika abantu bagende mu byalo n'ebibuga byetolode begulire ki mmere Yesu asobola kulemererwa atya sente ate nga mwana wa Katonda Yesu kwe kubagamba kiki ekiriwo waliwo ki migate meka physical bread emeka gumu ate ebyennyanja bitano ngati gwali n'ebyennyanja bitano okitegeera physical kati kankubuuze abantu 15,000 abasajja bokka ate mukimanya abasikazi be basooka baba bangi mu kyaki otukomezaawo ku nsi ate kati njagala abantu bategeere nti mu ggulu buli kimu weekiri kati ebyo ya multiply nga byali bivaawa yasaba n'agamba ayi kitange n'abiteeka wansi mu ttaka yakola bw'ati byava mu ggulu kireza mu ggulu eri ebintu ebiri physical kati nkugambye oli Katonda yatonda buli kimu ate buli kimu kitandika physical ne kijja mu spiritual kyoba omanya buli kintu kyonna kitandika spiritual so buli kyakulya na kyakunywa ekiri ku nsi kuno mu ggulu gye kiri wali tongamba nkangalizo ontwala mu nkangalizo tontwala tekiriyo waliwo ebirala sitaani byeyaleeta nayiya nga n'ababikola balungamizibwa sitaani very well sitaani agaba amagezi kati ubongo omwesize omuwadde sadaka akuse kati lwaki takuwa so eri ebyokulya nga kono tetugenda bisangayo ewa mu ggulu waliwo ebitagenda kubaayo kati gwe walabako kinaki anti kati nze nkulaba nalaba mu mmeeza nteeketeeke nga kuliko emmere gy'otaategeera nga kuliko omuceere nga kuliko ennyama nga kuliko naye nga gwengeri gy'oba obirabamu bwotuwa obiraba kubanga n'omulala ayinza okulaba kirala tewalabako yadde alya tewali just bantwala ku tebbe eyo nga abamalayika bali so busy nga bateekateeka kati ate gana amata Yesu ag'okukama Yesu
si kukama Yesu. Statement ya Pastor Edda eriweti nti yalaba amata omuga gw'amata nga gukulukuta nga gava mu Yesu mu Katonda. Katonda kati mwe kintu kye mutamanyi naye waliwo authority no oba kubanga kye nakugambye purpose gye baba bakutwalidde mu ggulu eyawuka. Purpose yange gye nagendera mu ggulu yayawuka neya Pastor Aida. Okitegeera kujjako kintu kimu kye nalaba Pastor Aida ebiseera ebyo yali takola naye ng'ayogera bwogezi. Okitegeera ng'ayogera ng'agamba abantu nava nakyala mu ggulu nagenda mu ggulu naye eggulu lyetaaga akole naye kati yakitandiseeko ekipaati y'okukola. So nze mu kusooka kankubuulire nga Pastor Aida anyumya by'eggulu saamuwulizanga nagamba ng'oyo mukyala yagwa eddalu naye nga ndi mulokole nga mbuulira enjiri ate nga ndi pastor. Naawe ofunayo abagambe nti oli mulalu ate basuka nawe babigamba ate juzi tisaakusindise kantu tewachekinze comment section bakuwadde omwana yagambye eggulu lyafuse lyagambye mbu ate skypinzi yabiri atwala abantu mu ggulu. Okitegeera so kati eggulu gyeriri naye buli muntu yenna abagenze mu ggulu abaako kintu Katonda kyamulaga. Ate ne bino bye mugamba nti yafa nti nenfa nenziramu nenfa ekituufu kiri nti ku kitiibwa kya Katonda oba nga bakututte kunamulondo ekitiibwa kyokka olina okuyita mu process. Ojjukira luli bwe nabagamba bwe natuukayo nengwa wansi nga nevuunise naye ne after ne bansitula nenfukamira mu kufukamira kwe kumulaba nga nlabikira nankwata mu ngalo nangamba mugende mukole genda okole. So naye wali mu ggulu nga wevuunika wevuunulwa kati eri kiri automatically tosobola agenda kunamulondo osooka kufa n'ogenda nga osaatuuka ng'ogenda mu State House. Kuba waŋŋamba nti ebisinga ebikolebwa mu ggulu gwoba tolinaako kyobimanyi obeera directed sikyo bwekityo bwe kiri kati musajja wange anti kati nkugambye tosobola kusaatuukayo nga bw'ogamba nti ngenze anti kati gwosobola saatuukira n'ogamba kangende kati mu gundi mu State House sawa zino n'ogenda nga toyina invitation nga toyina directives tekisoboka. Kati wabagamba nti nafa nenziramu nenfa ye kye yategeera kyekyo. Aida atuleke muzumba sikaki Aida atuleke kye yategeera kyekyo kubanga yafa mirundi emeka yakola statement n'agamba nadde waka nga neebase nenfa ate nensaba nenfa nenzijukira nti wendi tebafa mwe temwakitegeera ebyo batematema bitemeteme gwegenda owulirize obujulizi bwonna buli babutemyetemyemu. Naye ate ekirungi muleke eggulu nalyo likole ki litrendingeko mususe ku trendingisa buwemu bwammwe kati nalyo igulu kalitrendingeko mu ngeri ya mistakes zemulaba leka litrendingeko kati eggulu lyagala trend. Of course kubanga lwaki waliwo omuntu atawulira nga konti waliye n'eggulu naye kasita bw'aba ku TikTok bw'abeera ku TikTok bana bakoze mu challenge agenda kula nenfa nenziramu nenfa kati nagamba yafiira wanagenda checking eggulu obubaka buba bugenze butuuse ng'abantu bakuba mannyo ng'alimba gwe kankubuulire buli kintu kyonna kitandikira mu kuwakana. Nze bwe namala kudda engulu nga mukyala wange bamaze kunjanjaba bulungi mbanyumiza by'eggulu bagamba oyo kirabika musujja gwamuyingidde mu mutwe naye kyatwala bbanga Katonda yennyini n'asindika malayika n'amwegambirira. Nawe ogenda mukyala wo bino Aida byagamba nenfa gwe tolootangako waliwo abantu wano bayinza okutugamba oli ng'aloota ekirooto bw'amala kuloota ekirooto mu kirooto n'afa ate neyeeraba nga afudde mirundi ng'egyo ojjukira oloose si mu ggulu eyo si ggulu ng'aloota ng'afa n'addamu n'afa ate nga yeeraba mirundi ng'esatu. Ensi y'omwoyo yokka esobola akola ekintu bwe kityo
si buli omuntu asobola kikola ate ebintu bya Katonda bisukulumye ku magezi g'abantu mulowooza yabawa amagezi yonna nagemalirako tekisoboka eggulu terisobola kikola bwe tuti ate nga lyagala tulimanyi anti kati mulina okumanya kutegeera what is in heaven era neewunya nnyo abapasita mmwe abakuba aida ne mulemera ku kitabo Bible is just a Bible but the word which is written in the Bible must come true kino kulabikako okitegeera Katonda yayogeranga mu biseera ebiri kyemugamba nti Katonda omumwa gwe yagusatinga tayogera Katonda yali alabikira abasajja bali mu Bible kyemugamba takyasobola kulabikira mulembe guno ati mugamba sitaani w'amaanyi nnyo ku mulembe guno buli kimu yakiwamba ani yakugamba nze wali ompuliddeko nga ngulumiza sitaani ensi yagiwamba yonna paati ennene okuwamba kwe nakugambe bwe wano waliwo obwakabaka bw'eggulu ne bwa setaani kati politics ali wano waliwo NUP ne NRM tugeza NRM setaani tonkubya abaana bo kiriza gamba amina mu linnya lya Yesu wakanya Yesu waliwo kirala kyobuuza kya Pastor Aida nze mmere sinnagitegeera kubanga wegibanga emyoyo girya emmere spiritual food batugamba kigambo tolootangako ng'olya lindako kankubulire gwe towulirangako nti naloose nga ndi mu kulya mmere kankubulire nti okumanya era nkyawakana bagamba nti n'okukuza omwoyo gwo okuba strong you have to fast bw'osiiba omwoyo gwo becoming stronger than the flesh bw'olya emmere ozimba mubiri the more you make this body to be stronger the more spirit soul jebeera weaker kati ate muŋŋambe muggulu eri emmere then who is fooling who Aida ned kati kankubuuzeyo ekibuuzo posing oŋŋambe eri spiritual just you just eri spiritual kyenkugambye ekibuuzo kiri bwe kiti towulirangako omuntu ng'agamba naloose nga ndya mmere ebyo bibangawo mu birooto very wet mu kirooto abaalidde nga physically kiba kirooto abaaliridde muki abaali mu ggulu ali mwoyo gwe guba gulidde oluusi emmere neezimba oluusi kiba kitambo kya jjajjaawe nga kimuyigiriza kulya abantu ati kati bintu by'emyoyo tojja bitegeera bulungi kubanga ngezaaho kunyonyola tonategeera kati kankuze ku kino ky'omanyi osobole kutegeera kyenkunyonyolako so n'emmere ey'omu ggulu eringa bwete ey'omu birooto anything can happen in heaven gwe kyoba omanya buli kimu kyonna kisobola kuba kisoboka mu ggulu eri ennyumba ate go wegali n'ebibuga weebiri tugenda beereyo nga tukola ki olwo nga tudigidde okusinza okutendereza n'okusinziira gwe department gy'okoledde wano mu ggulu wano ku nsi buli kyokolera wano ku nsi kyekimataringa wawo ogenda kubeera mu ggulu bwemba buloga ku nsi ne mu ggulu ng'olabira buloga obloginga ng'ovuma ogenda mu geyeena ogenda mu geyeena wobanga bloga avuma no nga mblogingira Katonda kati yempeerayo era irabira buloga mu ggulu nedda empeera tebeera nti ogenda ku bloginga eri empeera mu ggulu eri emikyaniriza abazze anti fena tuba tugenze olwo tekyali bajja tuli ku nkomerero fena tugenze tekyali bajja kagaddwa kati ate ekibiina kigenda baani yaani agimanyi nti etuuse tegenda beerawo enkomerero eribaawo naye teryamanyi era babagamba buli lunaku Yesu kenyini yakibagamba mulina okiteeka mu mutwe let's say enkomerero ebaddewo fenna tugenze ababi babatutte let's say just ati we are showing because kino ba mu Bible mwekiri onako olw'enkomerero abafu basimaye batwaliwe abakola obulungi batwaliwe wa mu ggulu ate olunaku olw'enkomerero waliwo abaamirwa ennyanja waliwo abaamirwa enguudo tugende fenna waliwo abali mu ntaana waliwo bwe basibirwa baliya ekyo no backing point yange siiyo tugende fenna mu ggulu kitegeeza teri bala bagenda kubanga bajja abaaniriza bagenda kwaniriza abandi sitaani ajja kyalanga kagambe mweno nga muli amasafu nedda kati olunaku enkomerero etuuka kijja kyukamu mirimu ki gye tujja okukola mu ggulu ng'oggyeko okusinza anti kati oli mu kibuuza nze simanyi gwe byokola
ate simanyi ebyamabyo eyo mu kisenge byokola simanyi kati kambuze ebyo by'omugulu era ojabulira njiri enjiri ya wano lwaki nti enjiri nina okuwangula emyoyo kiki kyogenda okukola mugulu oba obeera mu crown kati bakuteekako crown oba singa okoze emirimu wano n'obeera n'olubiri mugulu kiba kitegeeza mugulu omwo mulina okuba abakozi baawo kati gw'obanga mubaka ogenda kiika ene meetings kusinziira ku level z'olimu eggulu lina meetings oba n'olubiri ng'olina abakozi meeting points yes abakozi nga bakola mirimu ki kufumbira no si kufumba banaye abakozi awe tugenda tawo obutakwatagana abakozi abo mu ggulu baba bakola mirimu ki for example kufumba kuba emirimu for example twina jajjaffe Ibrahim wotuukaawo ye omulimu gw'okwaniriza ki abatuukirivu kitegeera naye ate waliwo abaana abamu osanga Isaac oba Yakobo ngabo bali ku mbalaasi bali mu kutawuna mu guleeri oba in that place okitegeera kati authority gye baba bakuwadde n'abantu abali mu kitundu ekyo authority gwobeera nga ali mu buvunaanyizibwa gwabakulira oba n'obuvunaanyizibwa obwo bakulira of course nga bo bakola mirimu ki kakati nno kankubuulire waliwo abasajja abamu bo bagenda direct Enoch then waliwo Eliya kuba ggulu kyensuubira tugenda beera mu kusobola busobozi buli kyoyagala kijjira bugizaawo andi kubanga oli mwoyo oba waliwo abagenda okuweereza oli mwoyo ate eggulu liriwe liti soda nga tunaaba kujja wano ku nsi wali mu ggulu mwoyo gwo gwali ki mu ggulu ne bagusindika wano ku nsi okubonaabona the purpose being nti ofuka omuntu ate gwe eggulu bamalayika bakyenyumirizamu nnyo bakyagala nnyo nti gw'oli so special nga tumaliriza musumba waliwo ekibuuzo ekyambuzibwa nembulwa ansa yaakyo tugenda kunzika ekyo ensigo ina ansa yaakyo tutandikire eno sitaani ng'asuulibwa ku nsi kwaliko abantu ye bwaliko obedda waliko abantu yasuulibwa ayonoonye omusajja yambuza ekibuuzo naga obeera n'abaana bo munda mu nju omusota ne gujja mu kisenge kyo n'olwana nagwo n'ogukwata n'ogusuula mu kisenge ky'abaana oba obaagala oba tobaagala oyo ateeka kuba musamize nga wenziramu ekibuuzo damu ekibuuzo kuba nange bakimbuuza n'entangaala omusota guzze olwanye nagwo mu kisenge n'ogusitula n'okasuka mu baana oba obaagala oba tobaagala oyo omusamize yabuuza ekibuuzo ekyo ati kati mudde mwategeera kati kuba Katonda yakwata sitaani n'amusuulira ffe nga bo bafunye obutaka sitaani ono omulaba sitaani Katonda yali amutonze nga kitonde kyanjawulo yes kisinza kivamu amaloboozi enanga keyboard giyita buli kintu kyonna kyoyagala nga kikola kimu nga kiva mwani mu sitaani eddoboozi lisobola kusinza ekitiibwa ne kibuutukira eggulu damba nga byonna biri muki mu sitaani kati sitaani mu kwonoona yali amanyi Katonda biri bye yamuteekamu byokulwanyisa bisobola kujjawo Katonda ki ku nsi kati Katonda agamba Michael kuba sitaani ne batandika olutalo kati Michael mu kufumita sitaani ekiragiro kyaliwo ekiti nti sitaani asuulibwa mu bunnya butakola ki butakomawo basibewo kubanga mu kusooka waliwo era abaayonoona abamalayika bamu ebitonde bimu byayonoona byo babisibirayo eri ebitonde ebyasooka sitaani okwonoona nga si bantu nga babisibirayo kati sitaani kubanga yali nnyo. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God heals herbal medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc.
We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Close n'authority gye yali alina kate bwe yatuuka wano buli kimu n'akiwamba naye mu kutuuka wano sitaani baali bamanyi nti bwe bamufumise bagenda musibira mu kinnya buwunya butakola ki butakoma. Kumbe sitaani bwe yalaba nti bamuwangudde n'aleeta olugezigezi ne yeefiisa. Ekireza sitaani kye yakola tekyali mu nteekateeka za mikizano yamukuba. Yes. Katonda yentandikwa yenkomerera amanya ekinaabaawo n'ekibaawo kyo teyakimanya. Kati ye Katonda yali Alpha and Omega. Is Alpha and Omega. Yamanya nti ono musindise naye agenda eno. Ati kati bali bagenda musuula kagamba muntu yerwanako omuntu ng'omuntu yerwanako. Lindako mu lunyiriri lwennyini lugamba Katonda n'agamba woowe zibasanze abaana b'abantu abali ku nsi. Twali tukoze ekyo mutusuulira. Abasooka yali tamubasuulidde bali bagenda musuula mu kinnya ekyo ku nnyanja n'akyusa n'ajja kuno. Kati mu kumusuula kuva mu spiritual realms jjukira bamusuula na buli kimu kyonna n'abasad angels bonna buli kimu okitegeera n'ekibuga kye kyonna buli kimu kyonna babimusuula ki baali bamusuula mu bunnya obutakoma. Yes. N'awunzika nga ate we yava mu ggulu ng'amaze kwambuka kukirira wansi n'akyusa strategic. Ekitegeeza okujja kwa sitaani ku nsi ntegeka za sitaani si za Katonda. Kati ye n'awamba nga takyalina maanyi gasuulibwa. Nga takyalina maanyi kati Bible kyegambye wali oluvannyuma twalina musango gwonna gwe twakola sitaani okujja tewali musango oluvannyuma mwe musango gwe mulina kumusinza kubanga sitaani bwe yasuulibwa ku nnyanja kwennyini kuliko kiyunya soko linde ennyonnyole soko linde mmaliririzaawo musango ki gwe tuba tulina nga gwe Katonda gwe kennyini omuntu ono wadde oyagala agende walala n'akusinga amaanyi n'ajja wano ng'ate gwasinga byonna kale ate ffe abatalina kye tuli bw'atukema n'atutwala tuba tukoze musango ki kubanga gwe wali omutwala walala gwe w'amaanyi n'akyusa n'ajja wane. Sebo sitaani buli lunaku yakukema ogende musaba. Ani ankema nedda weekema weka. Nice. Gwe weka oba n'ebirowoozo ebyo oba ngende wa pasita oba ngende musabo naye ekyesabo ne kiwangula. Ekifugire wakangende wa pastor Mwoyo Mutukuvu ekifugira kangende wesabo kyange. Very well. Si kya sitaani. Anti kati eno ku nsi whenever you decide ekirowoozo ku decidingidde we kigwira we kiba kigwa ku side y'eggulu. Madema kibako influencer ali emabega. No. Nga sitaani. Ebizibu oyinza okuba nga olina by'oyitamu kubanga buli kadde abantu bayita mu bizibu. Sense ekirowoozo ekiri mu ggwe. Sitaani akyusa atya pulaani n'ajja kuno nga bamutwala mu bunnya. Yayita Katonda kulitalaba. Anti kati kyengeza kugamba. Kuba byonna Katonda lindako. Kuntandika ne ku nkomerero ya bitonda abimanyi. Lindako. Oba oyaga kunkakasa nti sitaani yamutondera mu nsobi teyamanya nti ali efuula mu maaso. Sebo. Bw'obanga owasiza omukyalo oba omanyi nti muliteeka nno twogera Katonda anti kati omanyi kati njagala nnyo oyige but twogera Katonda tomukopealinga ku muntu kubanga Katonda waliwo ebintu by'oyogera ne binsukuluma ggwe ng'ate ng'olinga owakana ng'asukuwakana musumba Bible bwekola ku makya ne ga Katonda yentandikwa n'enkomerero statement making a sense mu matugo kireza yamanya ekinaabaawo ng'atonda n'ekinaabaawo paka ku nkomerero kati bwogera ku makya n'okola statement waliwo ebyabaawo nga talina kyabimanyiiko oba okkakkanyiza amadaala ge you agree? No, sikakkanyiza amadaala ga Katonda n'omulundi n'ogumu Katonda asigala Katonda naye Katonda tojja kulowooza omusukulume ye wabanga akikoze bwatyo bwatyo bwakikoze kati ate tojja munenya
okubeera kwa sitaani ku nsi ntegeka za sitaani ntegeka za Katonda. Kakati gwe tombuuza ekibuuzo ekyo. Tozibule. Tombuuza ekibuuzo kye. Ensonga eri nti bw'oyagala nzikirize bibyo. Sibya ate sijja. Senga njagala okirize byange senga gwa musumba kino ne kino ne kino genda ne kino. But I ask you a question. Kati kankubuuza ekibuuzo. Ogenda okkiriza nti Katonda ye yakkiriza sitaani abeere ku nsi oba ogenda okkiriza nti Katonda yali tayagala sitaani abeere ku nsi? Nze okusinziira Katonda we bamunsomesa buli ekiri ku nsi ntegeka za Katonda ne sitaani ntegeka ya Katonda. Sebo gwe Katonda osoma musome. Bandange. Ate kugambye ekyanga ate nakyo kikayanyiza. Onganya okungamba ekikyo nze kugambye ekyanga ate kikayanyiza. Okusinziira Katonda we bamunsomesa naddala mu Bayibuli. Naddala wa Bayibuli. Okusinziira by'osoma. Naddala mu Bayibuli. Saagala kusomesa gamba okusinziira by'ensoma mu Bayibuli. Musumba. Statement gy'oba oyogera. Kugamba ekyange si ekikyo. Nzikiriza kugamba ekyange si kyolowooza. Okusinziira bamunsomesa mu Bayibuli. Kanzikirize kikyo. Okusinziira bamunsomesa mu Bayibuli. Sitaani okubeera ku nsi ntegeka za Katonda kubanga Katonda talina kye yatonda nga tamanyi nti kiriba bwe kiti. Kuba bagamba olaba amanya nga tonnatondebwa mu lubuto lwa maamawo z'omuntu. Sitaani ye yamutonda kennyini era yamanya nti ajja kubeera bw'ati. Yamanya. Era buli kintu n'akinogera eddagala nga bukyali. N'okujja kwa Yesu ojjukira kwalwangirira na mu lubereberye eyo wansi eyo. Anti kati kyengeza okugamba gwe ogudde ku kiriwa nti buli ekiri ku nsi ntegeka za Katonda. Kati oyagala nze ngende ne kikyo. Asagala oge ombuziza kyange musumba tukwatagane. Tukwatagane katusiibula. Ensonga yange eriwe nti jemu mulyolyomi naye ate sitaani y'omu ayina ekitundutundu ekisobola agenda mu ggulu wa muzeeyi. Sibula. Okitegeera? Sibula. Kakati bw'onoobeera confused ojja confusing abantu. Kubanga kyo kifola ebiseera ebisinga okwerowoolera boogera Bayibuli egamba bw'eti omuntu akkiriza n'omutima gwe n'ayatula n'akamwa ke. Kati gwe kyokkiriza mu mutima gwo oba mu mwoyo gwo n'okyatula n'akamwa ko kye kibeera. Lwaki nakuwadde dda ensonga lwaki Katonda yaleka sitaani wano ku nsi. Yagenda akitegeera nti ayagala abasitaani bajeemesa bagende nabo bakole ki bazikirire. Nenga mukusoka tetwalina kirowoozo ekyo kukemera. Ekyokubiri kubanga ye Katonda kubanga bye bataawandiika tojja bisoma oba byatanaba kubikulira. Bayibuli egamba nti Katonda byabikulidde abaana b'abantu by'abaana b'abantu ye bibye byasigaziza bibye kati tujja bitinkuulayo tujja mumanyira muzeeyi tujja mukwata mu kirevu. Sibula. Tingale tunakwata muzeeyi mu kirevu. Ate bino bye mugambye mbu Aida agamba owemula waliwo ebintu ebiwemula mu ggulu nga Katonda yabitonda. Ebigambo byo tetulina kigabyo na Katonda yabitonda. Ebiriwa mbulira kyolina ekyobuwe mukugwe nga si kya Katonda yakitonda. Nedda kati nze teyantonda okuvuma. Mbadde manya ebirungo ebinkola ng'ogyeko sitaani. Kuba ne sitaani yennyini abikuteeka mu kitonde kya Katonda. You agree? Mbuki? Sitaani yennyini akuteekamu ensigo embi si kitonde kya Katonda. Yajeema. Naye nga si kitonde kya Katonda. Nanti yajeemera. Ofaananya abazadde azaala omwana nga genetically basharinga same DNA ene nakera ku macha nakola statement muzaalukuse nga gubbi tosobola muzaalutu nga gusigwa abantu kati tekikyusa genetically records. Kakati gwosoba musembeza waba musi takuse distance si ye matalinga ne mulina omusaayi okola ki musuma se kirabika spiritual chiwali toli supposed kuzaala kati gwe no kizaala oba olusi mu ngeri gye oli wa muzaalamu teyali ntuufu. Nali manyi nti buli muntu azaalibwa ali upright. Anti omuntu ali upright mu ngeri anti kati myoyo ki gy'olumbaganye kiringa nga nze wembanga omukyala wange
nga tetusoose kusaba tetusoose kubanga Bible egamba bulungi oba mu 1 Corinthians nga temuna musooke musabe bwe mumala kusaba then mukoleki mwebake bwe mumala kwebaka ne muzukuka nkozesa ekigambo kyangu si kyakubuzaabuzizza abantu bakulu bakitegedde era negamba muddemu musabe temulyanga temubadde balabi balungi okuva gye twatandikire tuyinza obutamaliriza badde musumba nza kusobola funayo olunaku ojje ku tulina podium aba ajja kunnyonnyola podium kyeki manya podcast naye olunaku aba ajja kunnyonnyola podcast kyeki tukuteeke mu blue corner tukufune n'omuntu mu red corner ebeera debate nenga si yakuvuma si yakwenyuma kweyisaamu bibi gwolese yayinza okuvuma tetukiriza kanti fa musunswa no one ayinza genda awo ngawemula anti kati saagala abampemula njiddemu podcast eyo abbe n'akakiiko ke basunsula atuulawa tebyajjawo ngawemula mpoziko bwogamba anyiiza kitegeeza entegeera yammwe neyo ziba zaawukanye anti kati nze seba ne banyaabo mugera tukiriza tusinga n'omulundi omulala programu yali musumba ayinza obutasiibula nemukize tusiibule tugenda sinkana mu story bwe tuba tulina bye tukozesezza nga bikunyiizizza tusonyiwe tuli bantu ate tokkiriza tolowooza ku nsi tetulikeera ku makya nga tulowooza eki ekirala ono waawakana eyo waliwo viewership abawakanya ate nga be bangi benkiikiridde leero bawakanya nnyo omwana yambuuza mu nsi ani atujjamu ani atutta anti kiseera ky'okufa kiba kituuse nga tali suppose kubeera wano ng'alina okugenda ani atutta kiseera kye kitutta katonda sitaani teri yagenda kubeera wano ng'akadiira wano kati gamba kiseera naawe soda ojja kufa nange nja kufa naye lindako nyonyola abantu naye ofudde otya lindako ulira kati kamba buli otuwadde obudde bwaweddeko dda buli wonyonyola mulinzi obuusi okuliyetinga space ey'ekibuuzo anti ng'osokondeka nga anyonyola then ng'obuuza abbe abakulu bagiye bye bye Export TV to the world.